Eno Oluganda Radio Podcast kabulijjo mutesitesi wamwe Martin Muganzi. Tuli mu katabo Paulo kiri mu 2 nga tugenda kutunuulira omutwe wano ate oguddako emmwanyi gye weesiga. Mujjukira bulungi mutwe gwaffe guli oguwedde Paulo tebyamugendera bulungi baamugoba mu kika n'ensonga ezamugobya mu kika waliwo yakola olukwe gwe tutaategeera. Osanga mu maaso eno tunaatandika okumanya ani ateeka Paulo mu mbeera eno. Tutere tutandike tunyumirwe emboozi. Emmwanyi gye weesiga ekitundu ekisooka. Tolifiisa Nampeera abangi gwe baali baakazizzaako erya TN yali akolera mu ofiisi yeddirira eya Paulo era naye yali yasoma n'afuna n'amabaluwa. Teyali muwala alabika obulungi ennyo naye nga mukyala wa ssimbo era nga musirise. Yali muddugavu kagongolo ng'alina ekyenyi ky'amasenga, amaaso nga gaamumyuka kyokka nga manene era nga gakimbejja. TN yali wa kitema era ng'alina n'akabina kyokka ng'atereera ku ttaka ng'enje. Mu bulago nga yasiba ebiseera ng'ebyogongolo ate ng'amannyo ge gakyakula mbazzi gaalimu omuzigo ogwali gubula okufaanana eddibu. Olw'okubanga yali musirise abantu nga si bangi abaamweyunanga, mu butuufu nga mu kutunula olukwakwayo ng'oyinza n'okumuyita ow'ettima. Kyokka abaalugera baalutuusa nti mukadde taseka kubanga ne TN bwe wamuggyangako emboozi ng'afuuka wa kisa. Omukyala oyo yajjanga ku mulimo n'eccupa etawoza caayi era buli ssaawa 4 nga tafuluma wabula caayi we amunywera mu ofiisi. Paulo naye teyafulumanga ofiisi ye ku ssaawa ezo, yasigalanga asoma bitabo bye. Naye olunaku olumu aba akyasomanga bulijjo, TN n'akonkona ku luggi lwe olwali oluzzeewo. Ko Paulo nti yingira. TN bwe yatuuka mu ofiisi ya Paulo n'agamba munne nti nkuleetedde ku caayi, olina ekikopo? Kyokka tawooma. Ko Paulo nti munnange ndaba ku ki? Ekikopo kyo nina, ate nze neggama enva ku lusegere. Okuva olwo TN yatandikira ddala okugabirira Paulo buli lunaku era omwezi gwagenda okuggwako nga Paulo ne TN omukwano gubasaza mu kabo enswa nnene. Era nga ne kacaayi k'oku ssaawa 4 bakanywera ku kikopo kimu. Nga n'abalabi batandise okubasongamu ennwe. Omanyi omwogezi alaba naye ekimutta kuwaayira. So nno bo Paulo ne TN balowooza nti ekyama baali bakikumye butiribiri kubanga we wanaabangawo abantu nga buli omu yeesunguusula ku munne nga gy'obeera nti baayombye dda. Wabula omuwala Namuddu ye yabalaba nti beesunguusula bukaba bwereere. TN yalina omuwala enfiira bulago ye omu yekka, Lebeka. Kyokka yadde ye teyamubuulirako ku kyama kino. Ate abasatu tobamanyi bwe basattulula. Era waaliwo lumu yayagala okugguka mu bintu bino era n'okubuuza n'abuuza nti naye TN omwami oyo Paulo akutunuuliza amaaso amagonvu, kacaayi ako tekalivaamu ebirala? Kyokka TN yaddamu kwekambuwaza na kwewugguusa nti birala bitya? Simanyi naawe Lebeka otandise engambo za kuno. Nze omanyi sikolagana na ngambo. Ogenza okulaba nga Paulo weyo wanjaamu. Ko munne nti kukujjaamu kutya? Paulo mubi nnyo. Awo TN kwe kwekandula nti kale nooba si mubi nnyo gwe mufumbirwe, laba naawe oli mukazi. Lebeka yalaba munne akaala amakoye nti ate tuwakanire baagwa ng'asirika. Wabula gwo omukwano gwa Paulon TN gwagenda mu maaso nga bugolo
Mu butuufu abantu bonna ku woofiisi baamanya, bangi ku bo Pawulo baamweyagazisa, naddala abasajja olw'okuwangula emmeeme y'omuwala omuyigirize ate omwewulize era ow'essimba bw'atyo. Wabula bo abakazi baamusaasiranga busaasizi nti musajja wattu oyo ng'alabye okutwala omuswaswangule gw'omukazi. Mbu yali katula keebissebuka. Mu kiseera kino Pawulo yatuusa n'emmotoka Peugeot musonso. Yasaba okulule. Yafuuka muntu wa bbeeyi nnyo. Olunaku olwo yagituusa abakyala bonna baagenda mu woofiisi okumukuliza, mpozi okuggyako Lebeka yekka, kubanga teyaliiwo. Era olwamubuulira akawungeezi n'agenda eka. Aba asiibudde bw'ati nga ne Pawulo ayimuse kumuwerekerako. TN naye n'agoba. Yali yajja era tasalikako musale n'akatono, ate ne Pawulo bwe yamwaniriza teyaddamu, wabula ne Pawulo naye yakona. TN bwe yatuuka awali Rebeka n'amubuuza nti, mukyala eyeesimbye ejjaali ng'omusezi ali amenvu, kati osula eno olundabye n'oyimuka? Nze nno ntiira bwereere. Olwamala okwogera ebyo n'akyuka n'atambula mukungujjo okutuusa lwe yaggweerayo. Mu butuufu Rebeka yatya nnyo, n'akankana n'akwatibwa enkalamata, ate n'agwamu n'ekidumusi. Enjoka ne zimutokota, teyasiibula, wabula yateekawo kakoola tondeka nnyuma ekiwummuluka. Bwe yatuuka eka n'agenda mu buliri n'agalamira. Kyokka kasooka nga batugamba nti tetumanya lirira nnyina. Luno twagaana. Rebeka ng'agalamidde obugazi ku buliri yajjirwa olujegere lw'ebirowoozo. Ebirowoozo bye byaddayo gy'ava n'alaba buli kintu kyonna ekibaddewo. Amaaso ga Pawulo amagonvu era ag'ekisa, akacungwa akayonjo Pawulo ke yali amukamulidde. Pawulo ng'atudde awo ku lusegere lwe yalaba ekifaananyi musonso nga batudde bombi mu maaso. Pawulo ng'amusaba emmwanyi ez'okwongera kapyata. Pawulo ng'amukwata mu kiwato nga bw'amusembeza gy'ali era nga bw'amugamba nti tewaliiwo mmwanyi zisinga ye. Kennyini Rebeka yajjukira naye kennyini bwe yayagala okwewaayo Pawulo we yamulaamiriza amaaso, kyokka n'agamba nti si kati mukwano, tegeeka olunaku olulala. Pawulo yali asaaga, yali amukema bukemi nandiki. Rebeka yalowolereza oba TN bino byonna yali abirabye, kyokka ate ku ludda olulala n'addamu amaanyi ti nedda teyatulabye kubanga ebyo twabikoze dda nnyo, obwedda yeekweseewa. Ate n'okumulaba mulabye ng'akyama, ffe nga tuli wabweru. Kyokka muli yawulira nga asonyiwazibbwa nnyo. Okusooka yali tavumwangako bw'atyo, era yali tasuubira kuvumirwa musajja yenna. Yasunguwalira nnyo Pawulo olw'okumusuula mu ntata, ate n'asunguwalira ne TN olw'okumuvumira bwereere. Yali tasigudde musajja we. Mu ngeri yonna era TN yali tamugambanga nti Pawulo yali musajja we, mu butuufu ng'oluusi amwegaana. Ebyo bwe yabissa ku bbali, ate ebirowoozo bombi ne bibasonyiwa, ne yeesunguwalira yekka era n'ateesa okuwandiikira TN ng'amwetondera. Yeebuuza ekyamutwala ewa Pawulo akawungeezi ng'obudde obutaakye, ekyamukkiriza okutuula ku lusegere lwa Pawulo, era yeevaamu n'awandiikira TN ebbaluwa eyeetonda. Munnange TN, ku bibaddewo olwaleero wakati waffe nze ne Pawulo naawe abadde sitaani, nkukakasa nti Pawulo nange tetugenderedde kukunyiiza era tusonyiwe. Nze nagenze kukulisa bukulisa Pawulo okutugulira ekidduka, ate mu butuufu simanyangako nti Pawulo kintu kyo, ate nange simusuubirangako kubabaze. Sula bulungi, Rebeka. Wabula TN olwayisa mu bbaluwa akajjampuni n'abalagala mu bbwa, n'ayomba nnyo nti omukyala ng'omanyi okuwandiika, mbu abadde sitaani,
Setaani yakulagira okukwana abasajja ba banno, gwe tofuna babo. Ate omukyala eyayiga okuwandiika, mbu Pawulo nange tetugenderedde kukunyiiza. N'olwekyo temunnyiizizza. TN yeetolobojjera ddala okutuusa ddala matumbi budde, anti bagamba nti siyombeera mukwano ng'alina mingi. Era otulo twamubba bubbi. Kyokka era bwe yazuukuka enkya yali akyali musunguwavu era n'ateesa okuwandiikira Pawulo. Era ebbaluwa yagiwandiika n'agitwala ku mulimu. Kyokka ebbaluwa nga tannagiwaayo yasooka kwebuuza ku Lukenge. Mwami Lukenge yali nfiira birago ya Pawulo. Okusooka baali ba mulirwano ate nga bombi bawuulu era ng'ekyeggulo baliira wamu. Baali mu myaka gye gimu, kyokka nga Pawulo yayigako nnyo era ng'omu bw'alaba omuwala amala kwebuuza ku munne. Mu butuufu nga buli omu ajjula kubuulira ku munne ng'amira amalusu. Pawulo yali yabuulirako dda ku Lukenge nga bwe yali tafunanga ku muwala gw'ayagalanga TN era nga bwe yali ateekateeka okumuwasa. Ne Lukenge yali yamusembye. TN bwe yamala okuyitira mu Lukenge ebintu nga bwe byali, Lukenge yatandika okwekunkumula nti Pawulo ono nga omusajja mubi ayagala kukuleetera bulabe. Weewuunye jjuuzi yaŋŋamba awo bya kisaazisaazi mbu gwe takyakwagala, mbu ye tayagala bawala abaasoma nnyo mbu kubanga bafuga nnyo babbaabwe. Era n'akwogerako n'ebigambo ebirala bingi, naye nze nali mbiyita bya lusaago. Wano TN we yamubuuliza nti bintu ki bye yanjogerako. Ate awo Lukenge n'amwetegula nti mukazi wattu dayiri eri leka kunzija bigambo, oliye munno, nze oyagala kusaka byange. Naye TN yeerema, yasemberera Lukenge era yali atudde ku ntebe n'amudda emabega n'ateeka emikono gye egyali emiweweevu ennyo ku bibegabega bya Lukenge nga bw'amugamba nti buulira bambi sijja kunyiiga. Wano Lukenge yagezaako okumwemansulako nti munnange nziggyako emikono gya Pawulo, nze ndi musajja muwejjere, leka kunkubira vvu. Yakwata ku mikono gya TN gyali giweweera nnyo. Yali atidde nti TN anaamwemansulako, naye yalabiraawo ng'amugamba nti gweyagala okwesiba wekka mu buwejjere. Ate munnange olaba akukaabirako. Lukenge kyava yeevaamu n'attotolera TN ebintu byonna bye yagamba nti bifa ku Pawulo. Yamutegeeza nga Pawulo era bwe yagamba nti TN yali amweguya nnyo, bw'era yali yabuulira dda abawala bonna nti ye tayinza kuwasa TN mbu kubanga langi ye yali nfuuyire ate nga mukazi mukulu nnyo. Bino byonna TN bwe byamugwa mu matu n'amalirira okuwaayo ebbaluwa eri Pawulo. Ebbaluwa yava mu kuvuma Pawulo n'emuziguliza. Yalaba empewo zifuuwa zizawuwe. Lukenge kyeyava yeevaamu n'agamba TN nti era nze bannange neewuunya Katonda. Komonne nti omwewuunyako ki? Kubanga mu mazima abatalina amannyo Katonda baawe ennyama. Kale omukazi omulungi nga ggwe nze Lukenge waabwe gwe nandifiiriddeko obufiizi, laba Pawulo akujolonga bujolonze. Nze nkweyagalira ate Katonda takunjagaliza. Ko TN nti Katonda yakugambira mu ssuula ki eya Bayibuli nti takunjagaliza? Gamba nti ggwe tonjagala. Kale weeraba. Anti mwagambye dda nti ndi lukadde. So nno maama baagigamba dda nti enkula embi ekaddiya ekire nga kito. Wabula okuggyako ki? Abo ba Lebeka baakako bo be bato abayonka. Lebeka namulaba dda. Nali sinnasuna na mabeere nga Lebeka bamwogereza. Nga baawukanye, Lukenge yaggukira wa munywanyi we Pawulo n'abimufuuwa ng'omuwala bw'ali omunyiivu era agambye nti takweguya nti era si ggwe mulenzi wekka ate mbu n'okumukka tomukka. Komonne nti okumukka kye ki? Ate ekyo kibuuza ani? Nze mmanyi mabidde ge gammuka oba ge gatammuka,
naye eby'abantu obutamuka sibimanyi olulimi lwammwe. Wabula Sseruganda neewunyiza obujoozi bw'omukazi oli kubanga avudde mu kukuvuma n'awanika buwanisi. Ate nno okuvumira mu ffeffeka abasajja banno naye mu lujjudde lw'abakazi nga naawe bw'olumanyi bonna nno nga baseka. Nga nno wali Nambwere, oba bannange omuwala oyo wamukola ki? Ko munne nti ani? Ko Lukenge nti Nambwere alabika nga muli kabanango. Awo munne we yamubuuliza nti naye ddala omukazi ono TN mukolere ki? Nekyawe ngende mukube. Ko Lukenge nti ng'oyo okuba waaki tomanyi kuwandiika? Ko Pawulo nti bwe mmanya. Ko oli nti olimba naawe pulaaza, nze mpa obuyinza nkugabire ebbaluwa onoolaba temusudde n'eddalu. Kugenda okukakkana nga Lukenge ebbaluwa agibaze era yali esoma bweti. Ekyo kye kibadde ekitundu kyaffe ekisooka mu mutwe guno ogwa emmwanyi gye weesiga. Tulabamu ki? Pawulo akwana omuwala Rebeka amukwaniriza nga aguze emmotoka. Mwana muwala waba muganzi we gwali n'ensanje ezo amusanga. Omuwala avaawo yekyamudde. Lukenge mukwano gwa Pawulo nfanfe naye azze eri akuba manda nga bwe mwogera ennaku zino. Agambye mwana muwala oyo Pawulo takwagalangako era omala budde bwo. Atazze ne wa Pawulo amugamba n'omuwala yagambye bw'ati ne bw'ati. Kaakati yeeyo emmwanyi gye weesiga nti Lukenge gwe twandisuubidde nti yandibadde mukwano gwa Pawulo bulijjo amubuulirako ebyama bye amutegeezaako kiki kyaliko, ate ye muntu y'omu ali mu kumulyamu olukwe oludda n'erudda. Rebeka gwe twandirowoozezza nti mukwano nfanfe gwa mwana muwala ono TN. Bw'afunye omukisa n'agenda ewa Pawulo akoze eki? Atandise kudaalimba na mwana mulenzi Pawulo okuleetera ate embeera ekyankalanya Pawulo ne TN. So omutwe guno nga tukyagenda maaso tugenda tunulira ekitundu ekyokubiri. Tugeza gukuba omutwe guno guli mu kukuba tooki mu mikwano gyaffe egyo gye twesiga, bye tugigamba, bye tukiriziganya nagyo, bye twogerako nagyo, bigikuuma ng'ebyama, gitulyamu olukwe emikwano gyaffe oba tegitulyamu olukwe. Era mikwano gyo bafaanana batya? Era obeesiga kutuuka ku ssaaki? Bintu ki by'okola ki? By'obuulira mikwano gyo? Ebyo bye bibuuzo byolina okwebuuza nga tukyagenda maaso n'omutwe guno. Tugenda komawo ate tulabe ebbaluwa Lukenge gye yeewaniikiriza n'agiwandiika ng'eva ewa Pawulo okugenda ewa TN. Naye ng'ajjukira ate Lukenge ayagala kweddiza TN. Kati katulabe gye bigenda okuggwera. Eno ye Uganda Radio Podcast, musigaleewo ate tuddemu tulabagane mu maaso awo n'ekitundu ekyokubiri mu mutwe guno. Mubeere bulungi, mweraba.